Miliyoni 3 ze bakuwadde tezandi kuvumisiza Bebekulu ntini nnyo ne waba muwagizi omu wa Bebekulu asobola okuzikuwa wezibanga ze zibadde zikuvumya bebe ofune sympathy wallahi Mawulire agakagwaho wetuwugirira ssaawa zino eno Sammy wa Mighty Family yabadde agenze okulaba His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku olw'ejjo ate mulowooza tamaze n'addayo mu NRM kugambye audio zifulumye ebyaddala abadde ayagala information mu Bobi Wine naye mukimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi nga bali omugezi yasobodde okubeera nga agaana okubimuwa njagala owulirize ng'agezaako okubeera nga ayogera ne bajjeno oba omu ku bajjenoze abali mu ggwanga lino Uganda naye nga tetunagendayo vidiyo eno badde nsibosoko jimpirika like ebirengeso otambula etukirawo bona bandigenda okumanya kweno information naddala His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye olunaku olwaleero Sammy wa Mighty Family waliwo amukubidde essimu n'amutega ng'amubuuza Sammy yinga nakulabye ne His Excellency Robert Kyagulanyi ate nga wagamba nti mubi okiki kyobadde oyisaawo n'agamba nti no ye abadde agenza okubeera nga afuna ku ssente kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi alina akasente ke yabadde akoze ki ke yabadde amusuubiza awo wennyini n'amubugamba nti no ye akyayagalira ddala nnyo ssente Bobi Wine ze yamuwadde fine ezabadde ssente naye tezimala kyokka ate nga we yabadde mu ofiisi yakikakasiza nti no ebyaddala ssente Bobi Wine ze yamuwadde azimala wano agezaako okubeera nga azanya ate politics naye abaana ba NUP bamaze dda kubeera nga bamugwamu sooka owulirize ebiki byabaddeyo tumale tweyongereyo. Ogamba otya Sammy? Sendi mugana ng'ogamba otya? Waliwo kyali wange bali okwanganye kubaagala vidiyo zo ng'oli ozeeyo mu dduuka. Ate nzizeeyo nze noonya buyambi era nabo bampitidde obuyambi bwa miliyoni 3 nandiziganye. Bakuwadde miliyoni 3 ate ani azikuwadde Kadigo oba? Yennyini Kyagulanyi. Ye pulezidenti omuyite Kyagulanyi badde omuyita pulezidenti. We sebo noonya buyambi era ne sali musale wampita ngenda saa zino noonya ssente za kujjanjaba oli musuuku era wofunayo yampita emeja wampita meja kuteesa ngenda ogezambo noonya buyambi era Kyagulanyi ampise nampo yanjabi akuwadde miliyoni 3 ye sebo ate omuyita Kyagulanyi oba pulezidenti ngenze ng'ati ngenze mu state house ngenze nga ati nga munnauganda ani atuuse Kyagulanyi oba pulezidenti Kyagulanyi yampise Robert Kyagulanyi sentamu akulira ekibiina ky'opposition ekyano badde manyi otwagenda ate bakuddeko amaanyi nze nezezekulu Banaye bannayuganda leero Lwakutaano nnaku z'omwezi 22 nakedde ku makya purogulaamu yange yakusinkana mukulembeze wange era musinkanye ne twogeramu ne munnyonnyolamu wentuuse nebaza bannayuganda abankwatiddeko kuba wano mulimu akutukwatirako bukwatizi naye asitudde obujjanjabi nampa. Abantu babulidde nti n'okusomedde oby okubeera controversial ebyo bingambye olekerawo okubeera kajabangu azaala ekibya kiwonge nakwagaliza okuwona obulungi muganda wange kakangende oleme kunafuizibwa obeere ng'obeesobola kama akonsasirire muganda ojja kuba fiiti. Miliyoni 3 ze bakuwadde tezandi kuvumisiza Bebekulu ntini nnyo ne waba muwagizi omu wa Bebekulu asobola okuzikuwa wezibanga ze zibadde zikuvumya bebe ofune sympathy wallahi omuwagizi wa bebe omu azikwata bukwasi nga breakfast nazikuwa izo sente tezimala bizibu naye wandikozesezza amagezi n'ogamba yesi Bebekulu mubi naye kansengejje mu bigambo byenjogera Bebekulu tukusaba Sammy wakomangawo muleka afe siggwa muzaala ate nawe komye ekisa Bebe komye ekisa ekisa kyo tukikoye kitutamye ekisa kyo kitutamye bebe sente sizaffe wadde naye ate ffe nga abakwagala tulumwa nze kumbeera gye nalaba mu Sammy wano ng'awunya amazi kumbeera gye nalaba mu Sammy wano ng'akaaba amaziga
kumbera gye nalabamu Sami wanonga alajana akuba amavivi kutaka n'atuuka okuleeta nnyina gwe Sami odde ku bebe ovume gwe Sami odde ku bebe ovume gwe Sami odde ku bebe ovume gwe igwoyogere ku bebe gwe Sami watuuse okwogera ku bebe lwaki mufuulanga abantu ababi golooza talina famire talina baana omwana wa bebe si mulwadde amaaso si malwadde nnyo n'aleka n'owuwe n'ayamba gwe enfunzi gw'abadde nga jjamujonkera abadde amuvuma saawa zino musajja wattu ali ku break the chain agezaako kutambuza muli ku live muli mu kuvuma wajja 10 ayambe gwe muvulula masira mu byenda gwe muvulula mazzi mu byenda ne mudda ku live muli ku nnyimba ze muvuma gwe singa si break the chain nnyoko yandifunye kyalya Sami singa si break the chain gwe senga toli mutaka. Salamu alaikum ajati nakalembe omusomero w'edduwa bw'oba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno ata nja kuddamu mbajjonkere teri agenda kukuta kati Sami just no bwewangudde era Bobi Wine ofunye 5 ku 10 ofunye 10 ku 10 ewange oli wa first grade Bobi Wine musajja mugezi abadde nga akulaba kati Sami kakubulire Sami NUP yakuzira ge mazima bino bikugamba nga mukwano gwo NUP yakuzira aba NUP tebakwagala NUP teri kwagala bafutu soja tebali kwagala abana bechuka tebali kwagala ne woli besibako ne boli kola ki gwolina kutereza mutima gwo kyokola kikolenga gwo omuntu osegeera nebera wongo okimanyi itibali bwe weteekako tebakuliko kati njagala weebuuze bebe kula abadde agenda okuweerayo sente za sajale omuleseewa bali lupaza abadde bakeeranga mu ddwaliro badde eno obaleseewa obadde olina osigala eno abantu bakuyambe because we walito naba kujanga bakuyita mbega wadde okomyewo tekigenda kukyuka era bagenda sigala bakuyita mbega osegeera ne Bobi Wine okwaniriza takwaniriza ati oli fuutu soja we gwayagala ennyo akwaniriza because abadde ayagala kujjawo kiri nti nno NUP teyakola ki teyakubeererawo oyogera zaake oyogera kwa Sami linako wagenda ita weekends okomewo wano otugambe ne sente ze bampa ede zina kye zankolera olozanya agenda biwuliriza ebyo ffe teri n'omu agenda biwuliriza kati opamye mu luzimu obadde osena obadde olina osigala eno ku bantu buli omu nakwatira bamama Fiina be balina sente ezalina akagamba mama Fiina olaba omuwala yazze wano namwa $5,000,000 eno wewali abantu abalina sente ezitalina ayamba ezitalina agamba ng'abantu bajja zikuwa ogende wejjanjabe omale owona akataago olyokoddeyo lirupazo bwe yali omulwadde obujjanjabi yabunonawa yabunonawa ensonga ebadde ya bulwadde jangu ensi ekusondera omale okuwona okomewo nga ideology yo gina